wakati nga campaign z'ekibiina ki the National Unity Platform oba kiyite NUP zigenda maaso n'okubanga zitojjera mu ggwanga wonna, buli omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu waaba nga atuuse emu ku mbeera ekyasinze okuba nga evumirirwa bannayuganda y'embeera y'okubeera nga embwa za poliisi zatandise okuba nga zireetebwa mu bifo ewali campaigns za Bobi Wine. Of recent, we twabadde e Kawempe, waliwo ekifaananyi kino ekyakubiddwa nga bw'okiraba ku screen eddakiika eno. Omuvubuka omu eyabadde yayambadde flag y'eggwanga nnyaffe Uganda bwe yagenze maaso n'okuba nti asikibwa embwa ya poliisi katono emukekevvule era yabase bubasi fulaaga okakana ng'egiyuzaayuzizaamu ekitegeeza nti ebakubanga ekwata bukwasi ku mubiri gwa mwana mulenzi ono yabadde tejja kubanga emulekera kifi ku ye. Olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine avuddeyo enkya ya leero wakati ng'ali mu kwolekera ebuyikwe neyebaza bode etaba bannamateeka mu ggwanga oba etaba ba lawyers mu ggwanga n'abantu abeekuusa ku by'amateeka giyite Uganda Law Society. We appreciate the Uganda Law Society for joining other citizens in condemning the barbaric criminal use of police dogs to attack and harm our supporters at our rallies. The regime is deploying these colonial appetite tactics because it is in great fear of the people. We shall overcome. Neyebaza Uganda Law Society olw'okubeera nti yavuddeyo neyeegatta ku bannansi b'eggwanga nnyaffe Uganda olw'okuvumirira ebikolwa ebibi ebya poliisi okuba nga ekozesa embwa okulumbagana abawagizi b'enkyukakyuka mu layini efaananako bw'eti. Era Bobi Wine agambye nti bano bandibanga bali mu kukola bino bali mu kukomyawo buli obukodyo obw'edda obwali nga e South Africa n'ebintu ebyali bifaanaganako bwe bityo tibasobole okuba nga bateeka okutya mu bannansi. Bobi Wine agamba nti kino tekijja kusoboka, akaseera kalituuka, bino byonna birituuka ku nkomerero. Ebbaluwa gy'olaba ku screen ye yawandiikiddwa the Uganda Law Society wakati mu kuvumirira okukozesa embwa mu campaigns eza presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa NUP. Wakati nga bino byonna bigenda mu maaso bwe babadde bawandiika ebbaluwa eno bagambye nti kibakutteko nnyo oluvannyuma lw'okulaba obutambi buno. In fact bagamba si bya mbwa zokka, ekyewuunyisa nga n'embwa ziri awo tiyagasa ali mu kugenda maaso n'okuba nga akubibwa mu bantu wamu n'engeri poliisi gy'ekozesa eryanyi okugumbulula abantu. Uganda Law Society condemns in the strongest possible terms the deployment of police dogs at political campaigns. Such actions constitute a grave breach of the citizens' right to peaceful assembly. Aba Uganda Law Society bonga balawyers era bannamateeka mu ggwanga Uganda bagamba nti poliisi bw'ekola ekintu ekifaananako bwe kiti ebeera eri mu kulinnyirira ddembe ly'Abannayuganda eribaweebwa ssemateeka okubeera nga beetaba mu nkyukakyuka n'okuba nti beetaba mu byobufuzi by'eggwanga. Joel Ssenyonyi ataddeyo ekifaananyi ekibadde kifaananako bwe kiti ng'agezaako okuba tooki ebiseera ebyakati oba gavumenti eno eriko engeri embwa gye zatandise okutaganjula n'okukavula okusikaasika abawagizi ba NUP era nga Joel Ssenyonyi ayagadde okukubira ekifaananyi nti ne mu myaka giri obusosoze we bwali obungi e South Africa kyekintu kyekimu ekyali saidi eno. Nkuleeteddeko some of the shots oba ebimu ku bifaananyi eby'embeera eyabaddewo olunaku olw'ejjo wali emukono mukwano gwange bu moments obw'enjawulo bw'oyinza okuba nga tewalabye wabula nga buli mu bifaananyi nga bw'osobola okuba nga obirengera. Akaseera katuuse nga tiyagas abantu bayonka muyonke kuba we bo babungi baamu bakubye ne Ssekukuba yenna. Abo bubanda badduse 10 nga bw'osobola okulaba ababadde ku ziboda nga zibasaabaza ne beebika
obulanga omuka guba balagala ekitenkanika abandi ne batandika okubanga badduka banoonye we bayinza okuba nti bafuna otuzzi abamu ne beewegeka ku zi petrol station oba amasundiro g'amafuta agabadde galinaanyeewo abandi ne basigala nga bavumiririza nga bagamba nti tebagenda kubanga bakivwamu abalala ng'emisinde gye gibeeyimirira mu kaseera akabadde kafaananako bwe kati ate abalala obwedda basigadde bali strong. Obudde obw'ekiro omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasanze still akaseera akabadde akazibu nti n'obudde obw'ekiro waliwo tear gas eyakubiddwa wabula byonna mu kuggwekerera oba Katonda okubanga ataasa omukulu Bobi Wine yasobodde okubanga afuna ekkubo okubanga ayolekera wali emagere yabaddewo okusula enkeera leero 26 Novemba ayolekere wali ebuyikwe eyo nga tuvuddeyo njagala tusigale ku munna NUP era omuyimbi lukulwe mwana mulenzi amanyiddwa nga Mansour Semanda King Saha akyawanda busagwa nnyo ensonga z'ekivvulu ekyasaziddwamu ekyotera ewaabwe gyasibuka ng'ate yabadde akyesunze ne sekwesunga yenna ne gye buli eno mwana mulenzi ebigambo akyawandira ddala ebikaawa n'okusingira ddala ng'abiweereza Honorable Kasolo mu buufo obumoba obulala sooka olabe King Saha ng'akyalya mutama akunja oganza olowooze nti ze ndi buboyiboyi buno bw'okusanga ku makya osinge osinike nako amannyo ebitiibwa bifunye muganya obikozesa abantu baffe mbalese muli baavu naffe abeetutumudde tuveeyo naffe mwagala tudde mu mbeera oyagala bwenkanya but the question is ogenda kuddukira waji ogenda okufuna obwenkanya kwerinda esirifala kwerinda esirifala wakyetulesa akulaaleyo omuntu esirifala abantu abati ebitaliimu babi nnyo bafiiriza ekinene kati katuwalanangane. Are you saying mugenda kuwalanangana paka ku Mujaasi asembayo? Katuwalanangane boy. Uli Farao. Nze Moses. Amanya mwage wadida. Golutunulire. Munsi muno. Kami katono. Okanyomeranga mitala wa mugga. Sisubira nti bantu bokuzingazinga mu kigoye. Okikamule saha alireveyo. Sisubira. Alla badansa asidde. Atubeereddemu alla mu mbeera yonna. Fete tulyanga kusinteza abasajja abo yadde ogende wa family zaabwe. Yadde n'okuwaayo omuntu invitation mu family yaffe nti balinayo emikolo. Family ezo zaatubuulaboola dda. Lwaki ffe twerwana tuzimba ngenda kyotera. Ngenda kampingayo. Ogenda gendo camping ekyotera. Ngenda camping ekyotera. Njafuna akazinzalo wakiri ntambula eddo okutudonnyonnyola abantu bange ekintu ekituufu. Omusajja oyo ampadde ebyokukola. Ebiseera byogenda kuba tubisse King Saha. Nkugambye singa kati ndi mu holiday. Ampadde ebyokukola nkugambye olaba nkabira mu bikire. Olwate ono kagundi wa mwanfiridde mu ngalo. Okubadde nga mwana mulenzi King Saha olukongola lutadde ku Honorable Kasolo. Bo abapoliisi mu bendo ly'e Masaka akyotera sayidi eyo na wonna boogera kirala. Bagambira nti ddala Honorable Kasolo si ye yabadde omutwe mu kino wabula bonga poliisi be bayimiriza mwana mulenzi Mansour Semanda olw'ensonga zaabwe ze bannyonnyola ne ssekunnyonnyola yenna wano. Ekivvulu kya King Saha ekibadde kyategekebwa nga kyali kyakubeera olunaku lwaleero nga 23 Ogwokuna 2025 oluvannyuma lw'okubuuliriza n'okulaba nga tukozesa intelligence yaffe abantu bano baali baweebwa olukusa mukama waffe IGP naye ejjukira nti no baba batuwandiikidde ffe ku region tuba tulina okwekenneenya embeera yonna eyolekedde waawo twagenza okukizuula nga situlina byakwerinda bimala bigenda kuba nti bisekiwalinga wabiwa obukuumi abantu bano bajja okusanyuka mu kivvulu kya King Saha awo nno tumuadivisinga abeere nga afuna olunaku olulala ate nga kino okufuna okuwabulwa kuno kwamuwabulibwa wiiki nga 2 emabega abeere nga agezaako olunaku olulala oluvannyuma lwa
olw'okulonda akalulu kano ka 2026. Rale endala yakoleddwa Honorable Kasolo era saidi eno yabadde awuliriza bulungi akatambika enakutera ku YouTube channel wano mwana mulenzi King Saha nga awandira Honorable Kasolo. Honorable Kasolo agamba nti King Saha atuuka atya ku ssa erimuwemula ne sekuwemula yenna n'ataputa bubi erinnya lye n'okubanga amuyita ebintu ebitagasaagasa. Agamba nti oyo King Saha musajja mukubi wa Kariyoki atwala eri Kariyoki we tamumuleetako olw'ensonga ye Honorable Aruna Kasolo ali ku nsonga za ggwanga si basajja bano aba Kariyoki. Nze mmanyi simanyi kubanga yali ekivuluwa nga sibimanyi naye namulabya nvuma ng'agamba nti Kasolo erinnya lyange yali omuterotuwomula yali simanyi oli minisita Susu n'anvuma bw'atyo n'agamba mbuuze namuganya ekivulu kye naye bulijjo agenda ayimbira abantu otegera bulungi bulijjo ebbaluwa azijja wange nze nga b'ebivulu bya Kariyoki nze nga bamawali wagakkiriza ba Kariyoki kwe nze sibimanyi ndi ku bintu ebinene mbulanyingira eggwanga Buganda yonna ndi ku bintu ebinene yaganyingiza mu Kariyoki bwaba yesobodde kujja kulaga Kariyoki w'ebiki sibimanyi nze naye bannange bisibimanyi nenooza amagezi gaabwe kubanga bangambye wanooku nnyo anoonya Kasolo ono tusobola tukwonona erinnya lye nze nanesibaako siri ku bya Kariyoki nzi ebya Kariyoki sibitegeereere ewa omwana namulabya ng'avudde bubi mu bbanga naye Pulezidenti Museveni atusomesezza Lutalo lwa Mansul Semanda wamu ne Honorable Kasolo. King Saha ne Honorable Kasolo muwandiisi waffe ow'ebbaluwa ow'ekyama wabula ng'amanyiddwa eggwanga Ibrake Mukasa bw'atyo n'ayingirawo n'ebbaluwa agamba bw'ati naye olumu nammwe mukisussa nnyo lwaki mwasazizaamu ekivulu ky'akasajja kagenda kutuwogganira okumala omwaka mulamba olaba kabadde kawoggana kubita kakwatako olwo nga kafiiriddwa ssente zaako bambi nedda mulimba nnyo nammwe justice for King Saha's kivulu in Kyotera lwaki mufiiriza abavubuka abagezaako okwesitula okuva mu bwavu ate ng'akamwanyi kaaliwo naye ne mufiiriza abalimi ebbaluwa Ibrake Mukasa omulundi guno we yagiwandiise teyataddeko mukono era teyayogedde na kitundu wasinzidde kuwandiika bbaluwa wabula bbaluwa yagiwandiise ng'agiweereza mwana mulenzi King Saha kati nze asomye ebbaluwa Ibrake Mukasa nze gwayagala okkubya emiggo koze ebbaluwa teriiko mukono gwa Ibrake Mukasa wadde we yasinzidde okuba nti agiwandiikira but ekirungi heading waggulu erinnya kwe liri nti Ibrake Mukasa ye yawandiise bankaluwa. I think awo tuli kulumu siwe kiri mwana mulenzi King Saha tumumaliriza Mansul Semanda mwana mulenzi Musuuza Edrisa abandi mumuyita Eddie Kenzo wamune mwana mulenzi amanyiddwa nga Yasin Mukasa oba muyite Little Pazo wakati nga ebigambo ebyabadde byogeddwa bangi babadde bamanyi nti Little Pazo ali mu kujjonkera Eddie Kenzo era nti omusimbi gwa NRM gwabadde gubatabudde ekitenkanika wamu n'okumutwala wa President Museveni mwana mulenzi Little Pazo avuddeyo n'alongoosa ekifaananyi kya Eddie Kenzo agamba nti olemba that was not Eddie Kenzo. I don't talk about my Masakanians, Eddie Kenzo. No. Eddie Kenzo soko mutekeria mabali. Otegera abamulabo biba mulabenga ye. Owange nze simulabo bi my brother. Nabadde ngamba kubali ba mazi. Omwana watu bamutie bintu byabo. Fe Masaka tuti. Kupaka tindagano zikolebwa tusala lwera. Tokwatanga ku mwana we Masaka ate waffe Masaka batukuza waffe Masaka twekwata ku mikono waffe Masaka twegattako
Kenzo ku mbaga yange ne mukyala we bazanya paati yaabwe. Okitegedde muganda wange mu byonna bamugye ebintu byabwe mwoyo bullshit. Abo bamazaka gatoka abatuuse beemanyi ababeera awo nga bo baagala mbu tubeere nga tubawa mboozi za bulijjo bwe batuuka ogenda ku mugati tebatuyita mukomye emizeegyo. Ate I want to warn you on a serious matter. Don't involve education in your bullshit. Stop that habit y'obutaagaliza. Egyo emitima gyabwe emibi egyo. Ebyo ebintu by'obutaagaliza. Ate ne semusi yaŋŋambye. Ne ŋŋambe bamanyi b'amataka abo. So praise bave ku my brother. Bave ku my brother. Zene education tuli tuti. Nabadde ŋŋamba bali b'amasi. Kyabalumye baade baagala bireka mwedi. That is Little Puzzle. Angagamba nti katikali nde Ned Kenzo amubongeko. Nate Little Puzzle akyakona emimiro. Who is the right person? Muntu kyoyo mutuufu Little Puzzle gwali mu kukonjera. Ekyo kyekibuuzo ekikulu. Lwaki omuntu Little Puzzle tamwogera? Bamazi. Abagala okuteekateekawo ebintu ebyo eby'obutayagaliza. Tebagenda kukyuka tetukyabagamba mbu mukomye obutayagaliza. Tebaagaliza kuva ku mulundi kuli mpaka ne leero. Naye Mukama Katonda abakubye omuggo. Obalaba bwe bagenze nga bakula baavu. Ate bagenda kwavuwala. Okitegeera? Tebagenda kweyagalira mbukadde bwabwe. Olw'ebintu bye bazze bakola ebintu bikulondoola paka lwa mutima mubi tubagamba. Si public yokka oba abantu abalukale abakkiriza nti mwana mulenzi Little Puzzle yandibanga yabadde ayogera ku Eddy Kenzo. Mu ssimu eyabaddewo ng'Eddy Kenzo ayogera ne bw'omuwulira alinga abuusabuusaamuko naye kennyini target alinga agyeteekamu alinga awulira ng'ebyaddala Little Puzzle ono yandibanga yabadde ku ye. Olw'ensonga mu bigambo bya Eddy Kenzo agamba nti oba osanga okutwala Gravity n'alaba President Museveni ate Little Puzzle n'asigalira yensonga lwaki Little Puzzle yabadde ayambalira Eddy Kenzo. Wabula Eddy Kenzo aba akyogerako ekyo n'akireka mu kkubo. N'agamba waayi simanyi Little Puzzle gwe muba mubuuza. Ani yenna? Puzzle. Nze mbadde sinnabiraba okujjako nalabye yansindikidde voice note. Nga ngamba nti abantu bali mugamba nti nze ngamba gwe naye nze saabadde ku ggwe. Ekyo kyokka kye mmanyi naye sinalaba na live simanyi biki byayombe simanyi yayombedde ki. Yes. Sinaba na kumanya kyayogerako. Kale katulinde gujja tuweeza voice note tuwulire. Voice note nzikuweerezaako. Kale bro. Naye nzikiwandiika engeri eziri private nti I don't know. Kale tezigenda guys, you can take my word no bagani. Naye nyini wandi mukubiddeko. Kamunoonyeeko wano ndabe. Kale. Ndowooza ekyamunyiziza lwansonga natwala Gravity. Ewa Museveni. Ate I don't even know. Mwe yanze nalabye ansindikira voice note ngangamba. Wamanda bibateeka ebifaananyi by'omu live yange nezinadde siriku. Kale steady. Awo wetuli. Kale that is Eddy Kenzo Little Puzzle. Ndoza bakyataddewo embeera y'okubuzaabuza. Kyandiba nti ebyaddala byabadde bituufu nga batuuse ne bakwatagana bukwataganyi. Eddy Kenzo n'amugamba gusale by'osaba ngenda bikolako. Kubanga omuntu yekka asobola okutwala omuntu eyo. Kale tugende wakusaasira abatubaleke. Ebitabo nabimala nebaza Mukama. Mwebaza nabimaliriza. Era kati ninda kiddako. Ninda kulaba obo omukulembeze nangongo mulako ekifo nanga nti kikyo. Kubanga kati tekyali kinziyiza. Twaliza okwebuuza kusaasira yasoma ki? Nakola IR&D, International Relations and Diplomacy. Ayinza okungamba nti nkwada obwambasada somewhere. Catherine Kusaasira alinda bwaki bwambasada. Ono mola ava peace muzimu ku interview ze yakoze. She did Shiba Karungi. Ngagamba nti ye oba wayinza okubawo engeri ya bato ye ne Shiba
kasiteba health eyo talinamu kutya kwonna. Bashibaholiki ne bamugamba gwe osobola okwepika gwe mukwini gwe. Ebigambo yalabye bingi nabako engeri gyavaayo okubaako engeri gyattaanyamu. Akaliro kandi banga kabadde kasukiriddemu oba oliawo. Someone asks you, are you ready to do a battle? No gambo y'omuntu. If the other person is ready, and if that battle is healthy, and it's bringing food on our table, because this is business. I did not mean, I did not bring it in a way of disrespecting. No, nothing like that. I said if it is healthy and the other person is fine with it, we are going to sit on a round table and talk to, like, let the management talk. And then after, if it is bringing food on our table, because this is business, it's like collaborating. I don't know if you guys are getting it. It's not in any bad way or disrespect. No. Healthy battle yebereche. Health battle. Take ekyokulya ku sowani. Yes. Have a piece for you. Kale, waliwo artist oyo omukazi amanyiddwa nga Spice. Atali Spice Diana Terera. Abadde agenda kuva Jamaica je Uganda abakuba omuziki. Attention. I will not be attending this event in Uganda on December 16th. I was truly excited and looking forward to meeting my brothers and sisters there. But unfortunately, the promoter did not fulfill the contractual agreement. Omuyimbi amanyiddwa nga Spice, omukazi oyo okuva Jamaica, yawandiise n'agamba nti bannayuganda munsaasire, sigenda kujanga ennaku z'omwezi 6 December ekivulu ekyo ekibaddeyo. Olw'ensonga promoter gwe nali nakwatagana naye waliwo bye yaganye okuba nga atuukiriza mu ndagaano. Kati bannayuganda munte munveeko, sijja kujja. Abadde beesunze Spice live in Kampala, Lugogo Cricket Oval nga 6. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusunzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.